Oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti ebadde efiirwa kumpi ebitundu 10 ku buli 100 ku ssente eziva mu kusima eby'obugagga by'omu ttaka, kiwaliriza olukiiko lwa baminisita oba kabineti eyatuula ku bbalaza okuyisa ebbago ly'etteeka ku kusima eby'obugagga by'omu ttaka erya Mining and Mineral Bill 2020 okusobola okunogera ekizibu kino eddagala. Gavumenti efiirwa ssente nnyingi nnyo ku lw'abo abennyigidde mu kusima obugagga baffe ate nga tebalina license. Tufiirwa kumpi 10 mu buli 100, almost 10%. Ebbago lino eryayisiddwa lyanjuddwa minisita omubeezi w'ebyobugagga eby'omu ttaka Sarah Opendi mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku Media Center wano mu Kampala. Okusinziira ku minisita Opendi, basuubira ebbago lino okufuulibwa etteeka ng'omwaka guno tegunnaggwako kubanga lirimu bingi ebyetaagisa okulongoosa ensima y'ebyobugagga eby'omu ttaka, gavumenti okwongera okubifunamu. Ebbago lino singa lifuulibwa etteeka, abanaakwatibwa nga basima ebyobugagga by'omu ttaka nga tebalina lukusa bajja kutoozebwanga engassi y'akawumbi kalamba nga minisita bw'alambulula. Etteeka lye ligamba nti omuntu yenna kasita oba nti osima bino bye tukozesa okuzimba nga musenyu nga maramu, olina okuba na license. Bw'oba tolina license, of course fine ejja kubeera ssente zino ze twogedde oba myaka 7 gye banaakusibamu. Engassi eno tejja kutaliza abasima bya bugagga ebirala ebikozesebwa mu kuzimba ng'omusenyu, ebbumba n'ebirala okuggyako ababisima nga bazimba byabwe. Etteeka terigaana bantu okusima ebyokuzimba kasita oba nti oyagala kuzimba mayumba, naye kasita oba obikozesa okukola ebirala nga glass nga bwe nayogedde n'ebintu ebirala, waliwo n'abatwala omusenyu musize ebweru, abo balina okuba nti bafuna license. Alambuludde engeri ebbago lino gye lyogera ku ngabana y'ensimbi singa gavumenti ebeera ezudde ebyobugagga by'omu ttaka mu ttaka ly'omuntu, ng'okusinziira ku tteeka tewali muntu yenna alina bwannannyini ku byabugagga bya mu ttaka okuggyako gavumenti. Ekisooka abantu balina okumanya nti obugagga obuli mu ttaka si yaabwe, buno obugagga bwa gavumenti. So gwe nga nannyini ttaka oyina surface rights, oyina title, naye nga ebiri wansi si bibyo, eryo etteeka ly'eggwanga. Kijja kuyambako n'okumalawo abaana abato abali wansi w'emyaka 18 okukozesebwanga emirimu egy'amaanyi mu birombe kubanga kibadde kifuuse baana baliwo. Etteeka libagaana okukola mu mines. So etteeka eriwo ligamba nti omuntu yenna kasita aba nti tanaweza myaka 18 aba mwana, naye waliwo emirimu emitonotono abaana gye basobola okukola. Poliisi y'ebyobugagga eby'omu ttaka eya Mineral Protection Unit naye ebadde batawaanya nnyo ng'okusinziira ku minisita Opendi, nakyo ebbago lino lijja kukinogera eddagala. Eno etteeka tegenda kujjawo poliisi, Minerals Protection Force eriwo, naye wabula etteeka kyegezaako okukola, tetugenda kuleeta poliisi yaffe kubanga tetulina buyinza obwo, naye poliisi bajja kubeera wansi waffe. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.